maama ne taata zebangamba nagwali nti wagalira otyo n'obeera bwoti nga wali emyaka gyonna nga wali tukaza Nagomba. Nali nga nkola mu State Council awo mugundi mu paaka enkadde saawa 4 nali nfuluma nga ngenda kukola nensanga bakaddeyideeyi sibamanyi kuba bwe baleeta bakaddeyideeyi be tutamanyi buli lunaku baleeta abalala kati ne bandaba bali 5 ne bangoba ne banzijako ebintu ebyali mu ngalo ne mbateera ne mpulira nga neetaase nziruke mbitewo nensanga nendaba Mutebi nga ayimiridde eri ku bbali nga bano bali kikolako mu bulamu bwange ne bankwata abasajja 2 n'omukyalo omu yali komanda w'abakyala bano abasajja bwe bankwata ne bannwanisa bwe nali okugwa bwenti nagwa ku gaddi y'emmotoka bwe nagwa ku gaddi y'emmotoka oyo eyali komanda w'abakyala najja nali nkyalimu amagezi n'angamba situka tugende mu kisansa gwe weekoza toyina bwoli situka tugende mu kisansa mutunyooma n'ankwata ku mukono naguma nsituke ngende ne mpulira nga sikyasobola ne mugamba sikyasobola nnyabo nensirikira mbwe nasirika n'atambula ne bagamba omukyalo oyo takyali mu magezi kati mu mutwale eyo mu kisansa n'agamba kangende ndeeta abantu bajje banyambeko okumusitula kubanga n'omusayi nga guyitiridde bwe yagenda teyadda oyo eyali komanda Mutebi n'addukawo saamulabako ne bantwala nga obulamu sikyabulira bwe bantuusa mu kisansa nga simanyi ndowooza ne bankwatako ne bantwala mu kisenyi ndowooza mu kisenyi ne baŋŋaana ne bantwala emulago nategeera saawa 12 nga ndi mulago kati ebantwala emulago ne bansindikirayo obusente bwali butono bwe nawulirako nti zaali 200 saazikwata na mikono gyange ne bawa omuntu omulala yazireeta n'atandika ogenda wali mu sikaani ne bansikaninga effeesi ne baleka obwongo emulago tebampa bujjanjabi bwonna kubanga sikaani y'obwongo yali tewedde kati nze ne bukya sina kyakulya ne bakabalansi akasigalawo zaali 500 ne bazimpa nendaba nga sobola mulago kubeerayo kuba obujjanjabi buganya nengezaako okuba esimba nyongera obujjanjabi tebafaayo nga buli omu yeesambye kati nze nensituka nenkwata akasente ka balansi akali kasigaddemu neninya emmotoka special nentwala paka waka nemmala ennaku 3 ng'obwongo tebukola nentambula nengenda kanzireyoko gye bali oluusi banyongereko obuyambi banyongere n'okuntwala mu ddwaliro bwe natuuka awo oyo yali komando Mutebi teyajja bandaga komando ono gwe bayita Musa nembuuza ono ye Mutebi ne baŋŋamba bambi najjukira nti obwongo tebukola Musa gwe bandaze nempita Musa ne mugamba ye gwe Mutebi n'aŋŋamba kuba simanyi nga ye Musa oluvannyuma nategeera nti ye Mutebi nga ye Musa si ye Mutebi nga kadde kayiseeko kati ne baŋŋamba genda olabe kiyamaani waggulu mu kizimbe omuleete owa kcca nengenda nenonya kiyamaani nemukubira essimu najja bwe yajja n'aŋŋamba oyagala kinnyabo ne mugamba nze kufuna buyambi mpulira obulamu tebusoboka n'aŋŋamba munaye abantu tebalina ssente ne wabeerawo omusajja omu kcca yali mu nju mweru simumanyimanya n'aŋŋamba nnyabo naye wagendako mu kkooti yonna ne mbagamba nedda sinagendayo naye mbadde nsaba saagala gamba nti ngende mu kkooti gye nafuna obuvune nafuna wano ku feesi nga bwe mulaba enkuvu eyeriko na wano ku lubuto no mu kifuba na wano ku kiviivi kyanuubuka nali ntunda soda n'amazzi ne crisps ne biscuit kala zonna kubeera nagwa nnyo n'omusayi gwava nnyo mungi bwentyo bwe nasigala nga mpulira obulumi mu bulamu bwange kati nze kyenjagala era bateeka okola ki okulaba kye basobola okunkolera nsobola obeera nti nange mbeerawo ng'omuntu kubanga obulamu bwe natuukamu sikyasobola sobola kwetika kizitowa sobola asula kintu kyonna buli lwenkwata ku kintu mpulira nga ekifuba tekisobola kati era bansalire ku magezi sobola okubeerawo abaana bange nina bangi nina abaana 6 sina abakuuma taata waabwe yafa yenze mami yenze taata kati obusobozi bwange bwakoma kuba sina kyonna kyensobola. Warahmatullahi wabarakatu. Amannya gange nze Amida Ndakayaga ate nga ndi mukulembeze mu bakyala
ndi mukulembeze mga Batebeeyi bannange nze mbakulira naye enkwata gye batukwata abakesisi batukwata bukyamu ate mutukwata basajja be bajja abakazi babateekako n'abakyala kuliko batono omusajja bw'abazze taliiko gamba nti agenda kugamba nti nnyabo terera akukwata swi oba kutte mu bukyala oba kutte nakukwata muno mu mabeere ne bakunyiga mu mabeere ne bakunyiga ne mu bulago kubanze mukunkwata kato omusaaza eyankwata zaali ssaawa 12 nga natudde edda wentudde nava n'ekibinja ng'agenda ayita ku bantu era buli omu yajja n'abuuza miida kiki kato bwe yajja n'abasajja baali bana owa poliisi nga nkutte owa poliisi n'asooka okunkuba batuni muno mu nkwawa n'emikokola zonna n'amagulu ng'engoye baziyuzizza n'embikula n'azirako akatambaala ku mutwe kuba omukyala ffenna we tusaba kulaga nga eddiini yange gye nnina n'ebikkula omutwe ngulaga ebweru oba olugoye ndulage ki nze sijjangawo mu lugoye lwa bifu oba luki naye yalukwata lwonna ne baluyuza ne bajja n'amaanyi nga ninga omubbi oba eyakoze eki nga twala asika emaali nanga ansikirako kuba najja kuolwo lwaliko ne muzzukulu wange be nali nzize nabo nga bazze lwali lwa sande kuba olwo sande nzijja nabo wa e Kampala nembeera nabo naye enkola gye batukwata maama Kisaka bunaku tuwegayira ne tukuba ntogera ku masimu ne tumugamba abantu bo booteekamu abakyala kubeerako 2 omu akamotoka ne kabeerako nga kuliko basajja beereere abasajja nteekako abalina face ze mutamanyi nga tomumanyi namumanyi oba bamugye lubago oba bamugyewo n'olaba muntu kugwa mu bintu byo n'alinnya mu ttundubaali kuba yo kesisi ekozesa ki bakozesa abo kuba uniform oba ogirengera naye kwolwo kato yali ateeseko ayambadde esaati 3 yayambala emyufu munda n'ateekako eya bbulu eya uniform n'ateekako n'akasweta nga tayagala balabe ennamba ye eyaki eya uniform mukunkwata naye enkwata gye batukwata bubi era twegayira mukyala Kisaka babanga gyali mukyala abulya mu office mwatudde naffe ekitunoonyesa ssente tunoonyesa abaana baffe tulabe nga basoma naffe batulekoko mu ntebe tuli bakazi banaku nze ndi mukazi namwandu siina musajja abaana abange nze mbeesomesereza era nze nzinonya nzija nembeera ku kkubo mwe tunoonya bw'obanga gavumenti tetulwaniridde ngaffe abawansi kati tulina omugaso ebweru bonna abantu Abatembeeyi gye bali olwo balaba ku TV nga babalaga abawa mu nsi zonna ne Nairobi gyekiri gye babeere nayo gye basuubula ebintu waffe tetuli Batembeeyi tunona bintu ebweru tubijja wano mu maduuka abasuubuzi era bwe mba sinaera kukola Katonda atwala emaali yange era buli omu najja n'ambuuza ogenda kukola otya kwaliko omukyalo omu najja n'angamba naye mbadde nkusaba kankuleetere obumaali obutonotono otandikeko kuonalisiza ki abaana kyetusaba mukyala Kisaka tubeereremu n'abakesisi abakyala babeereko baddemu obutatukwata batutegekera tugambe nti ssaawa 10 ze muba mukola temudda mukola misa tumanya nti olweko ssaawa 10 tukola batudizeewo n'akatale k'oku Sande nti Sande babeerangamu nga bakola ku nguudo batoni ezo zonna nga abantu bakola ki tukola twaffe tetuli babbi tuli bakazi bazadde mukyala Kisaka naye muzadde ate mukyala yabadde alwanirira ffe nga ffe abakyala bamufuna mpola kuba era bajjaire bakazi banja nagamba mwe muli banaku ate ffe baba batugobye mu Kampala baba tebagenda kukola kwaffe tubayimirizaawo okubeerawo kwaffe Abatembeeyi ffe enfuna gye tufuna kuba bakwata abantu okuva ku Namirembe Road paka waggulu paka nkadde bw'aba yagambye nti bonna balina teri wa kansa atalina mmotoka bazimbye ebizimbe naffe benyi be bajjako emaali tukyapangisa lyanga obusitokisi ndi ku paaka empya ku mwala era we bansanga nansuula nanjuzaayuza olugoye mwambusa nengenda ku CPS owa poliisi aliyo akulira omukyala yali mu namba 20 kuba nagenda soogeranga n'obulago obukoze eki bukutte banyiga mu bulago nenfuna ebbaluwa y'eddwaliro bwe mala gifuna ne wa poliisi nagamba nti abo njogera nabo bakato ne bamukuba nagamba nyabo oyagala tukole tutya ne mugamba nze njagala nzijjanjabe tutuule ku mmeeza tuleme nga tukola tukkaanya yagamba tasobola kwogera nange omunaku kati mu bunaku bwange bwendimu nange nafuna omukyala Sofia abaloyazi ne bankwatako ne neekubira enduulu owulidde emaali yagitwala n'agibuza neetuuka ne Nakawanga teriiyo
tulabe nga naffe tubeerawo ng'abantu weewaawo ddala baba state council ffe batuyita banaku ddala tuli banaku naye bwe baba nga ddala bakimanyi nti tuli banaku lwaki bayisa omunaku obubi bw'atyo bwe kityo bwe batukwata batusaba ssente kyekisooka kati naawe ntunuulira osobola okunsaba emitwalo 5 nga bwendi emitwalo 15 nga bwendi ng'onsanze nina obutungulu tebuweza mitwalo 2 tangawuzi teziweza mitwalo 2 ennyanya teziweza mitwalo 2 naye oyagala nkuwa emitwalo 10 njijjewa ng'ate ndiisa abaana mpangisa ekyokubiri bwe zitulema nga batutwala eruzira bwe tutuuka eruzira n'eruzira bye tusangayo si birungi omukyala bamwambula ne bamuteeka wali ne bakugamba gaziya amagulu bwoti wanika emikono bwoti naye nga bakwambudde okuva ku kiteeteeyi akaleega empale ebyo bye biri eruzira ku mukyala omutembeeyi bannange tukubira maama Dorothy Kisaka atuyambe omukyala w'eggwanga atulugunyiziddwa tukunamidde ensi twali tumanyi nti omukyala all stakeholders and Madame Dorothy Kisaka, who empowers women and encourages us to stand on our own and defend our rights, to come in and support us in a way of gaining our dignity. Our mothers are losing it, and at the expense of kcca law enforcement, and we need her support. She should be standing with. Gange nze Sophia Nabosa kulembera ekitongole kya Juwakali Initiative ekiriwo okulwanirira eddembe ly'abatembeeyi na omukozi yenna atakolera mu office katugeze ng'omuntu wa wansi. Olunaku olwaleero tuzze waneno ku kkooti nga twekubira omulanga era nga tusaba obwenkanya eri abakyala bano abatulugunyizibwa Hamida Nakayaga n'omukyalo ono Apio Esther n'abalala bangi nnyo emisango gyabwe gigenda okujja era nga tusaba nti nno bonna bekikwatako ng'omukyalo ono Dorothy Kisaka akulira ekitongole kya kcca abeere nga atudduukirira mu ngeri y'okubeera nga atuyambako okubeera nga tufuna eddembe lyaffe ng'abakyala abatembeeyi n'okubeera nga tuteekerwa butya we tuyinza otambuza omulimu gwaffe kubanga weesanga nti tuyinza okuba nga tetuli organized nga we bagamba nti tumenya amateeka naye batuyite ku mmeeza batwebuuzeeko era tuteesaganye batya era tubeebaza nti kyetukoze leero amanya gange nze Sentumbwe Yasin Munagomba ndi looya ate omulwanirizi w'abakozi. Leero tuzze ku kkooti ewozesa emisango gy'engassi okuloopa omusango gw'abatembeeyi gwe baguddewo ku kcca oba ekitongole ekitwala ekibuga kino n'abantu abalala omuli mwami Kato Isaac ne mwami Henry Mutebi. Abantu bano batyoboola eddembe ly'abakyala bano. Abakyala abawaabye kwe kuli mukyala Kayaga Hamida ne mukyala Esther Apio nga baga nti ebikolwa ebyabatuusibwako nga bakwatibwa ng'abatembeeyi b'oku nguudo byatyoboola ekitiibwa kyabwe, byatyoboola eddembe lyabwe, byali bikolwa eby'okutulugunya. Era abakyala bano basabye kkooti leero eyise ekiragiro mbagirawo nti ebikolwa ebyo ebyakolwa abakozi ba kcca byali bityoboola eddembe lyabwe eriri wansi wa ssemateeka n'amateeka ag'enjawulo. So tusabye n'ekirala nti singa kkooti esanga bwetyo nti mbutuufu eddembe lyabwe lyatyoboolwa ebasasule eragire abatyoboola eddembe lyabwe babasasulire mu ngeri emu oba enki endala. Tusabye general damages ne punitive damages. Punitive damages kusaba nti kkooti eteekawo engassi ebonereza omuntu oli eyeyisizza mu nneeyisa etasaana mu bantu. So leero
tulaba nti abakyala bano abatembeeyi bavuddeyo mu butono bwabwe okulaga empologoma eno kcca nti basobola ogikola ki ogikuba wansi ne bwe batasobola gijjako ki diba. Omutendero ogusooka gukoleddwa nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya Juwakari. Tuvuddeyo ne tubaleetera omusango, babadde kitundu ku gwo, era omusango guwandiisibwa guweerebbwa ennamba gwa namba 19 ey'omwaka guno. So essaawa yonna tulinze kuddibwamu kkooti omusango gugende, naye era tusabye nti ne kkooti eragire kcca eteekewo enkola abakyala banaakwatibwanga batya, kuba bw'oba oyingira wali nze omusajja omukazi asobola okunjaza naye ate omusajja tasobola kwaza mukyala. Naye abakyala bano kcca bw'eba ebakwata tesindika bakazi kwata bakazi, esindika basajja mugende mu kikwekweto. Abasajja ne bakwata abakyala ne babanyiga amabeere ne babayisa mu ngeri ebatyoboola nga bamaama. Kale tusaba eno ebeere entabiro y'entandikwa okubuuza maama Dorothy Kisaka nti ekibuga ekiyonjo tukyetaaga kirimu abantu abalamu. Twetaaga ekibuga ekiyonjo ekirimu abantu abalabika obulungi, naddala abakyala. Maama Dorothy Kisaka alina okuba ekitundu ku kulwanirira eddembe ly'abakyala, kuba naye okutuuka mu ntebe eyo mwali waliwo eyalwana. Basesiriyo ogwala babadde entabiro ku kulwanirira eddembe ly'abakyala. Kati naye twagala tumulabe nti agambe kuba kcca nti omusajja talikwata mukazi, omukazi alikwatibwa mukazi. Omukazi bw'alikwatibwa taliteekwa ku bbaasi emu n'omusajja. That is the Honorable Betty Kamya. The contents in that letter are that street vendors had complained to the former minister about the high-handedness and the brutality of kcca law enforcement officers. And among them was Kato Isaac, who has been sued today. In that letter, the minister had directed the acting executive director of kcca at the time to commission an investigation against Kato Isaac and others who have been brutalizing kcca, but nothing was done. Kato Isaac disappeared. He was never to be seen, only to resurface in 2021. When he resurfaced, he did stop. He started where he had stopped. He beat up Hamida Nakayaga, a street vendor, a mother, a grandmother. He squeezed her breasts. So, as Sentumbe had... Council to immediately one.